Akalimu tukakwasizza maanyi ak'okubanja by'Abakama results ziyasinzirirako okulangirira General Museveni nti yawangula. Tewali weziri kiwebsite kyabwe kikyo kikalu. Alright, wetuugirira sewwa zineno international community tabuse eyagala dear forms His Excellency Robert Kyagulanyi bo bagamba eza President Yoweri Kaguta Museveni nwebanga tebaziproducinze bo tebagala kumanya wabula eza His Excellency Robert Kyagulanyi bazaagala mu bwangu ddala kati justice byabakama akaliro kawulira video hanjikwitidde masa ogenda kubeera ng'ogyerabirako n'ebice bituuseewo ku NUP David Lewis Lubongo yabambye alina omusajja gwayambye era video eno njagala tugirabe obanga waliwo kyosobola okukola naawe osobola okubeera nga omukwatirako n'ebirala mu maaso awo byenkuleetedde njagala okujjukiza video gituweereka like gwatanaba okubeera ng'osubscribe nga simanyi ki kyolinda okwegatta ku YouTube channel yaffe eno olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi abasinga bali balowooza nti n'ebyaddala ebya struggle yabivaako naye oh my god kyabakola left right to the center kati international community eri mu kudimandinga kyetwandiyise DR forms sibyakugerera soka olirize omu ku ba insiders ng'akubulira ebyaddala lwaki baagala DR forms mu bwangu ddala. Tolina osobola zifuna naye by'Abakama tali yekka ali ne bano yakola nabo bonna bano batunda eggwanga lyaffe bali mu ttunda ggwanga lyaffe gwe baasenda kukubo gwe bamenyera akayumba buli kimu kyolaba ekikwatagana okuba nti kinyigiriza gwe munnayuganda bano be bakutunda twetaaga okumanya ku famire zaabwe oba kojja oba baabawo oba ani oba muwala oba mutabani we muntu w'ebifaananyi byabwe tebajja kudda eri kuvuga mmotoka mpya ng'eggwanga lyaffe lisaanawo bali mu kulitunda eno embeera gye tulimu tulina okusitukiramu by'Abakama vaayo ne banno mutubuulire kwe mwasinzira ebintu gye mwabijja ebyokulangira General Museveni nti awangudde teri kuzikiza muyina okutuwa results ku website ya moko tekuli wadde. Alright, abasinga bali balowooza His Excellency Robert Kyagulanyi atudde yeekwese oba ali mu exile ndowooza mukakasiza nti no akasajja kali mu kubeera nga kagezaako okutereeza Uganda through kitwandiyise international community. Bino nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongo yalina kyakoze olunaku lwero nenzikiriza ebyaddala nti nono omusajja yali alina okubeera honorable ow'e Kampala Central ku byadala kubanga yawangula naye abasajja mumanyi bulungi biki ebyatuukawo. Njagala owulirize vidiyo eno ogirabe yonna mpaka weggwayo nebula amaaso awo byenkuletedde soko giwa obudde tumayi tweyongere. Bannayuganda mwenna ndi wano ne muzeeyi waffe Ssentongo Joseph era eyakubidde omulanga abannakibiina kya National Unity Platform ne SG waffe era ssaawa zino uno mulese wano ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform twasobodde okuba nga turaisinga 1.2 million Ugandan shillings era njagala kwebaza bannayuganda bonna ne muzeeyi Ssentongo esente zo nzikuwe era n'ekibiina ne SO ng'abayitira mu SG waffe basobodde okuba nga bamwongezaayo ku ssente bamwongerayo ku ssente zino ze mwakunganye nabo bamwongeddeko ku ssente zagenda okuba nga zimuyamba kukwasaganya famire ne renti n'ebirala. Muzeeyi webaze bannayuganda. Bannafamire bannange bannankyukakyuka mwenna banne mbeebaza nesse kwebaza yenna kubanga mbadde ndowooza mbulako nakatono okugwa ddalu nga sibitegeera simanyi kyenzizaako awantu we maze emyaka 25 okuga nti okusanga nga walinga bwe wati mbadde sibitegeera bane bannankyukakyuka mwebalire ddala era nsiimidde ddala. Amina mwebale nnyo mwebalire ddala n'abakyalina kye musobola okucontributinga mwongere okubanga mucontributinga muzeeyi waffe ono Joseph era comrade munaffe wa family ya NUP president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale nnyo mwebalire ddala okuyamba ku muzeeyi waffe. Muzeeyi enda kikubeeremu bannange. Amina omulimu gw'okola mukama kulembere. Amina mwebale. Ssentongo Joseph Erinnya kakati ene myaka tena mugongo umusajja mutongo ndalizo kuloga ine myaka bimanyi ebyensi naye bali nnyo okutusalako omusajja yebali promisi wakabi nnyo okulaba nga tunoonyeza abantu nga mmwe era n'abayambako. Amina jakwebaza abantu bonna abasindise ssente nga bayita omusajja promisi beyambako muzeeyi ono
tebalina obutalajanira abantu bennyini ababamenye kubanga abantu abamu ndabi balajanira ate bennyini abakoze ki ababamenye ebbanga lyonna nzize ndabanga omusajja oyo yamunyamunya kati mbadde simunnamusuubira ya osobola kuba asuubye mu muntu ate nga yennyini yabikola ebyo webalinyiso era n'abeera yintaki genda famire ogitetekanye so omwaluzire sente meka miliyoni emitwalo 2. Igwe Foot Soldier abaddeyo nga bwebuuza ebyadala biki ebigenda mu maaso abaana beeyawudde mu National Unity Platform oba just wa propagandists be bali mu kubeera nga batambuza information oba propaganda bageze okubeera nga bawula abaana be NUP. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi akula structure, oh my god, that structure can't be broken just by words. Okujjako nga basajja bagenze ne bawamba buli omu, ne bawamba Babby Kyagulanyi, ne bawamba Suubi Shine, ne bawamba Solomon Kampala. Ndowooza His Excellency Robert Kyagulanyi okuconsideringa okutula n'abasajja ebyadala n'abeetondere, naye nga apart from that ebyadala si kiwa nti n'omukulu ayina kyasobola okubeera nga akola ki tasaawa zinene. Ebyadala ali mu kugezaako okubeera nga atereeza eggwanga Uganda through the international community. Okusinziira ku videos eziri mu kubeera nga zitambula, ndowooza mulaba omukulu amanyikiddwa nga Justice Byabakama abamuli bubi international community. Anytime from now banaatera okubeera nga bamuteekako ziri sanctions enkamwe n'ez'okusinga ku Right Honorable Speaker Anita Ambogo Solomon ex-speaker. Sokawulize abaana b'enkyukakyuka bateeseza kuba bali mu kubeera nga balwanisa bannaabwe. Baana ba maama mission eyagikulembera talina kyeyayogedde. Singa mugamba nti Kyagulanyi yavuddeyo n'abagamba congratulations, oba singa Kyagulanyi yavuddeyo n'agamba nti bano bagenda okututwala mu parliament, Kyagulanyi alina social media handles ze. Kyagulanyi alina emikutu gye egiri officially. Kyagulanyi alina TikTok, alina Facebook, alina Instagram, alina YouTube, alina buli kimu. Wayinza okuclarifyingira ensonga ezigenda mu maaso. Wali mulamu ali very okay. Even today mugambeko hi Mr. President, nangamba hi Sama, nambuuza oli bulungi, ne mugamba ndi okay. Mulamu singa Kyagulanyi abadde nti takyaliwo oba nti ebigenda mu maaso tabimanyi, twaligambye waayi abantu bano bonna bye bamu tuli disappointed, tubanje abantu abatuufu balina okubanja babaganda baffe, tubanje okutebwa kwa baganda baffe kwabo ababayina. Baganda bange bw'olaba omuntu ng'avudde ku mulamwa tobeera surprised, tobeera surprised, kubanga era yabyogerako n'agamba nti luno olugendo lwe tulimu bangi bagenda kusesentuka, bangi bagenda va ku mulamwa gwe tuliko, bangi balina ebigendererwa ebyabwe era tubaye bazze bakongoka, era buli muntu gwe mulaba nga akongoka bane mumuleka akongoke. This is a long walk to freedom. Lero olugendo luwanvu tukyalimu kutambula baana ba maama. Bali bakayanira bifo ffe tetulina kye tuyina. Nze nga Uncle Sama ayisoya siina kye nnyina, siina kifo kye nkulembera, siina mulimu mu parliament, siina mulimu mu KCC. Ate kati nze bande baana bubi abamu munnange kwabula kwasagala kwogera bya munda ne bagambo yisa makolera Kyagulanyi abakulembeze nakuba nti mpulya sagala kuyingira deep ne baana ba mama nyina obulumi mikwato gyange nyina obulumi ku byendaba ebigenda mu maaso. Oyo musajja ogubatawo bati Kyagulanyi nze mutunulya essawa 9 ez'ekiro gyali ng'atunula ngali online, ava online essawa 11. Mukitegeera? So nti ndaba tuvudde ku mission, tuvudde ku mulamwa, tuvudde ku mugendo. Bali abantu betuli mu kubagana nabo, betuli mu kubagana nabo bali banange ffe tuli baavu, bo bali mu kulya. Katogenda kulwana na muntu mukufu, tuga kulwana na muntu
aina apartment nze omwezi guweddeko simanyi nakumanya landlady ngenda mugamba ki sina nasuubi ngenda sasula ntya rent oli ku muntu oli aina apartment aina buli kimu ng'oli mu kulwana naye akulembera revolution gye tulimu yaleka buli kimu bano be balwanira ate ye be yaleka abalwanira ebifo by'obukulembeze ate ye be yaleka banange mubadde ki makala njogera oluzungu kiki You want me to speak English so that you can understand what I'm saying or what I'm talking about? Bana bachinto, what's going on? Bana ng'omuntu akuse omuyala muleke. Bana bamama ffe tuli bayala. Ebyaddala tuli bayala. Ne bwe tunajjayo enjala yaffe n'ebizibu byaffe ne tubeteeka ku bantu tugenda gwa eddalu. Nze simanyi na muntu alabira ku kintu kati agudde eddalu. Era nsaba mumpe ku magezi bubonero ki bwe birabirako nti ogudde eddalu kubanga abantu abasinga bagudde eddalu. Ngenda kwogera bingi olwaleero ngenda saba mumpe ku time.